نسأل الله أن يعيننا عليه تمسب الله سبحانه وتعالى أتيام بكوغو ekuba eryesooka twagamba bw'oba oyagala obulamu obwo obweyagaza ku nsi ne ku nkomerero mwana wattu oteekwa kubeera nga tuhaqiqu al iman billah oteekeddwa okubeera nga obeera mu abo abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala mu bwennyini bw'okumukkiriza. Ekyokubiri wa ta'malu saliha oteekwa okuba ng'ofuba era ng'ofaayo okubeera nga mu bukkiriza bwo ogezaako okubeera ng'okola emirimu emituufu. Thalithan ekyokusatu mu ngeri ey'enjawulo okwekwata n'okuyimirizaawo esswala mu bwennyini bw'okugiyimirizaawo, okwekwata n'okwenywereza ku swala mu bwennyini bw'okugiyimirizaawo. Ekyokuna alhirsu kulla alhirs okufuba ne sekufuba yenna ku kusoma n'okutegeera n'okukolera ku kitabo kya Allah al-Qur'an, okusoma n'okutegeera n'okufuba okubeera ng'okolera ku kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'an. Namba 5 gye twagala okutunulirako olwaleero bagiyita zikrullah, okubeera omuyitirivu w'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'okumujjukira. Qala rahmatullahi alayhi yagamba nti arrabi' ensonga ey'okuna zikrullahi ta'ala, omuntu okubeera omuyitirivu w'okujjukira n'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo nno ekyakimuleetesa mu nsonga ze twogerako lyetteeka ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala lyatulambikira mu suratu ar-Ra'd. Allah yagamba nti alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, naga nti ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub. Suratu ar-Ra'd aya ya 28. olabanga mu aya eyo Allah subhanahu wa ta'ala yogera ku nsonga bbiri. Yagamba nti alladhina amanu, abantu abo abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala mu bwennyini bw'okumukkiriza. Alladhina amanu, abantu abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala mu bwennyini bw'okumukkiriza, nga nakyo kye twasookerako. N'agamba nti ala wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ate n'obasanga ng'emitima gyabwe tebalina stress, tebalina bunkenke, wabula balina obutebenkevu, bawangaala mu nsi nga batebenkevu, bawangaala mu nsi nga batebenkevu. Nas'alullaha an yaj'alana minhum. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuteeka mu bo. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, emitima gyabwe gitebenkera na kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub. Ddala nno mu bintu ebitebenkeza omuntu n'afuna emirembe, omuntu buli wataba na stress, obulamu bwe bubeera nga bwesiimisa. So nga ate ekyo tekikoma ku nsi, wabula omuntu oyo ajja kubeera mu abo
abaneesiima mu kabbuli zaabwe ate era nga ne ku lunaku lw'enkomerero ajja kubeera mu abo abeesiimye. olaba nga kyanokoddeyo ekyokubiri kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala, okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala. ekigambo ekyo okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala kiwandiikibbwako ebitabo bingi olw'obukulu bwakyo. mu bitabo ebyo mwe muli ekitabo kino ekiyitibwa kitaabu al-adhikaari, bakiyita al-adhikaaru min kalaami sayyidi al-abraar, al-adhikaar min kalaami sayyidi al-abraar kya al-allaama Yahya Muhyiddin أبي زكريا المعروف وميت يحيى بن شرف النووي، يحيى بن شرف النووي mwalimu ono yazaalibwa mwaka gwa 636 Allah n'amujuula mu nsi mu mwaka gwa 676 hijiri. guno tuli mu 1440 emyaka emeka nga ali mu ttaka? kitegeeza nti mwalimu muki waddako. naye ekitabo kye kino kitabo kya makulu nnyo, kya mugaso nnyo mu bikwatagana n'ensonga gye twagala okwogerako olwaleero, okugezaako okulaga obulungi n'obunene bw'ensonga eyo ey'okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala n'okumwogerako n'okubeera nga kitundu ku ggwe. okwesiima kwonna ku nsi yo, mu kabbuli yo ne ku nkomerero yo bw'oba ng'okyagala weekwate ekiyitibwa okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala. naye bwe twogera ku dhikirullah tuba tutegeeza ki? bwe twogera ku dhikirullah tuba tutegeeza ki? omwalimu omulala bamuyita Abdul Razzaq mutabani wa Abdul Muhsin al-Abbad Badru yawandiika ekitabo bakiyita fiqhu al-ad'iyati wal-adhkar, fiqhu al-ad'iya wal-adhkar, okukenkuka ebikwatagana ku nsonga bbiri. ensonga esooka al-ad'iya, ebikwatagana ku kusaba Allah subhanahu wa ta'ala. ekyokubiri ebikwatagana ku kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala. nsonga mmeka? nsonga bbiri. ekitabo ekyo kirimu emizingo 4. kirimu emizingo emeka? kirimu emizingo 4, naye nga edition yesembyeyo ku kyo ekuŋŋaanya wakati w'emizingo egyo mu mizingo 2 nesookera kubeera nti omuzingo buli gumu gulimu 2 kati guno gulimu al-qismu al-awwal wa thani, guno gulimu al-qismu al-awwal wa thani. kale nno nsonga nnene mwezo zetugwana okubeera nga mwana wattu twekwata nnyo ekigambo okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala kyekirimu obulungi obudda gye tuli ku nsi yaffe ne enkomerero yaffe. omwalimu ono ku peegi ey'13 yagamba nti ahamiyatu dhikri wa fadli, obukulu bw'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'obulungi obukirimu. naye ye bwe yatandika yagamba nti ghayru khafin ala kulli muslimin, obulungi obuli mu kisonga gye twogerako ne bw'olaba nga omwalimu oli
yagiraga mu bintu ebituusa omuntu mu kwesiima yaga nti tekyekweka ala kulli muslimin ku musiraamu yenna ahamiyatu dhikri obukulu bw'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala wa azimu faidatihi n'obunene obw'emigaso egikirimu idh huwa bw'ogenda okwetegereza ng'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala huwa min ajalli almaqasid wa anfa'i al'amali almuqarribatu ila Allah ta'ala yemu ku nsonga ng'omuntu agyekutteko emusembeza kumpi neyamutonda Allah subhanahu wa ta'ala era olw'obukulu bwa ensonga gye twogerako وقد أمر الله به في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى ensonga eno obukulu bwayo n'obulungi bwayo Allah yagitulagira Allah yatulagira okubeera abayitirivu b'okumujjukira abayitirivu b'okumutendereza mu Qur'an fi mawatin kathira mu bifo biyitirivu waraghaba fihi era n'atwagazisa okubeera nga tubeera abeekwata ku nsonga eyo ey'okutendereza Allah wa madaha ahlahu wa athna alayhim ahsana athana'i wa atyabu Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga yabasuuta olusuuto olw'ekika ekya waggulu era olulungi tulaba Allah bwe yatugamba mu suratu al-ahzab aya ya 40 agambye nti olw'obulungi bwakyo obw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ekitulagira mu Qur'an jangu Abubakar Allah yatulagira ensonga eno olw'obukulu bwayo n'obulungi obugirimu nga mu suratu al-ahzab aya yana mwemu Allah yagamba nti ya ayuha alladhina amanu abange mu abasiramu uzkuru llaha dhikran kathira ya ayuha alladhina amanu uzkuru llaha dhikran kathira omusiraamu wenna oba oli mwami oba oli mukyala mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakulagira olw'obulungi bwabyo n'emigaso emingi ebigiremu Allah akulagira okubeera omuyitirivu w'okumujjukira uzkuru llaha jjukiranga nnyo Allah olujjukiranga lungi dhikran olujjukira kathira nga luki nga lungi bw'ogenda mu suratul baqara aya ya 200 Allah yaga nti fa idha qadaytum manasikakum bwe mumala abagenza okukola emikolo egya hijja bwe mumala okukola emikolo gyammwe egya hijja fadhkuru llaha mubeere bayitirivu bakujjukira Allah subhanahu wa ta'ala fadhkuru llaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra Allah subhanahu wa ta'ala abantu abakoze emikolo gya hijja abalagira okubeera abayitirivu b'okujjukira Allah n'okumutenda n'okumusuuta mu suratu Ali Imran aya y'ekikumi obw'ekitiibwa Allah yalaga abaddu abakkiriza obuyitirivu bw'okutendereza kwabwe Allah n'embeera ze bamutendererezaako yaga nti alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman bajjukira Allah ne bamusuuta ne bamutendereza mu mbeera zaabwe nga bayimiridde wa qu'udan ne bajjukira Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera zaabwe nga batudde wa ala junubihim bajjukira ne batendereza Allah ne bamusuuta nga bagalamiddeko ayina wagalamiddeko omusanga nga fi jami'i ahwalihi kal'abd ng'omuddu mu mbeera ze zonna omusanga nga yadhkuru rabbahu wali muwambo yali ayogera ku mitima gyaffe okubeera nga migumu boogera ku kintu ng'olina kyokimanyiiko naye ne bakyogerako era n'osigala nga tokikoze nasalu llah alafu walafiya lawula senga babadde abo abatukulembera
wandi basanze nga tasbihati ze yakaleeta olw'okujjukizibwa kino awo wootudde kuba tezikwetaagisa kuleekaana wandibadde kati owezezzaayo eziweze naye tonaleetayo waddeemu wahakadha naishi bwetyo bwetuwangaala nasalu llah alafu walafiya kale nno abakkiriza yadhkuruna allaha qiyaman ku mbeera zo ng'oyimiridde ng'otambula wa qu'udan ne mu mbeera zo ng'otudde mwalimu omu yagamba nti lima taskut lwaki osirika omuntu lwaki yandibadde asirika oliko ovuga motoka kuva kuno ogenda Masaka oluusi gwe dereeva oluusi olina abantu naye tolina mboozi nabo bo basaabaze lima taskut lwaki osirika naye n'ovuga olugendo lwa kilomita 8 naye nga ma zakarta rabbak totendereza Allah subhanahu wa ta'ala oli ku nkato otunuddeeyo oli ku boda boda lima taskut lwaki osirika lima la tadhkuru rabbak lwaki tosuuta Allah wo otudde obudde obulina toyina ma yushghiluka nina omuddu yali avuga costa by then n'olwaliro avuga costa naye olunaku lumu tuba naye ne twejjukanya ku nsonga eno naga nti seeka empisa eyo njiyize nnyo empisa eyo njikoze ntya njiyize nnyo olunaku lumu yafuna accident n'akutuka amagulu naye bwe ngenda omulaba nga bamukomezzaawo ewaka naga nti neebaza Allah nti okugulu seeka kwakutuse naye nafunye accident naye mbye neenyumiririzaamu nabadde ntendereza Allah subhanahu wa ta'ala nga ndi ku nsonga yaffe gye twakkaanyaako lima taskutu ya akhi alkarim omuntu atuula mu kawofiisi kaali awo naye la yazkuru rabbahu qa'idan atudde laysa indahu ma yushghiluhu naye la yazkuru rabbahu tayogera ku Allah we n'obulungi obuyitirivu bwe yeetaaga obuli mu ekyo ekyokutendereza Allah we subhanahu wa ta'ala lima taskut lwaki tusirika ya nas lwaki tusirika abaddu abakkiriza yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'uda kati Allah subhanahu wa ta'ala yatugezesezza omuntu bwafuna bwatudde nga jjayo simu ye nga atandika kuscrollinga bitaliimu makulu wakad butulina bidhalik Allah atugezesezza n'ekyo naye abaddu abakkiriza yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim ne bwabaako wagalamidde abeera nga yadhkuru rabbahu bwabaako wagalamidde aba atendereza Allah we suratu al-ahzab Allah alina emitendera gy'abantu be yayogerako n'alaga obulungi obunene bwagenda okubawa naye mubaataaleka mabega suratu al-ahzab aya ya 35 Allah yagati wadhakirina allaha kathira n'abo abajjukira Allah subhanahu wa ta'ala olujjukiro olungi nga basajja wadhakirat abaami n'abakyala n'alaga obulungi obunene yaga nti a'adda Allahu lahum maghfiratan Allah subhanahu wa ta'ala yabateekerateekera okubasonyiwa wa ajran 'azima Allah yabateekerateekera n'empeera nnene gyagenda okubawa mu kubeera nga bwe batyo ekyo kitundu ku mbeera zaabwe فأمر تعالى في هذه الآيات بذكره بالكثرة ولبanga Allah subhanahu wa ta'ala ayat yezo nenda laze tutajeyo olabanga Allah yatulagira
okubeera nga tumusuuta tumujjukire olujjukiro olungi. Wadhalika lishiddati hajatu labd ila dhalika, ekyo nno kyekiyiwa lwa nsonga wabula lwa buyitirivu bwa bwetaavu bwa muntu eri ensonga eyo. Allah alaba ng'omuddu mwetaavu nnyo mu bintu bye yeetaaga. Omuddu mwetaavu nnyo eri okujjukira eyamutonda Allah subhanahu wa ta'ala. waftiqarihi ilayhi a'zama al-iftiqar, obuyinike bw'olina ku kigambo kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala tebwenkanika. Era wa adam istighnaihi anhu tarfata ayn, omuddu teyandibadde nga yeeyinula, omuddu teyandibadde yeeyinula n'alekattayo n'atafaayo ku kigambo ky'okujjukira yamutonda Allah subhanahu wa ta'ala. Olutemya lw'eriiso yaga tarfata ayn, lutemya lwa liiso. la yastaghni al-abd an dhikri llah tarfata ayn, famata ghafila al-abd an dhikri rabbihi tarfata ayn halak. Omuddu waalagajjalira okujjukira yamutonda Allah subhanahu wa ta'ala wazikiririra, wazikiririra. Wallahi ma ahlakana, teriyo kuzikirira kwe tuzikiridde kusinga kwe tuzikiriridde mu tilka lahazat, mu biseera ebyo mwe tulagajjalidde mu kulowooza n'okufumiitiriza n'okusuuta n'okwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mata ghafila al-insanu an dhikri rabbihi adnab, omuddu buli w'omulabanga obwongo bwe khaliya nga bubudde ku Allah we wakolera ekyonoono, wakolera ekyonoono. Wa mata dhakara rabbahu fi lahza, omuddu buli wajjukirira Allah we yatawaqqafu an al-ma'siyah, yekomako ku bujeemu. fahalakuna kulla al-halak, okuzikirira kwaffe kwonna kuli mubeera we tulagajjalirira ku kulowooza ne kufumiitiriza ne kusuuta ne kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. fa ayyu lahazatin khala fiha al-abdu an dhikri llah kanat alayhi la lahu, kiseera kyonna ky'obeera nga toli nakakwate ku nsonga eyo kibeera kyakabenje gy'oli era tekibeeramu bulungi budda gye buli. وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله. وندم على ذلك ندما شديدا عند لقاء الله يوم القيامة. ومد ينه أجد قجسا ورجس ورجكا وقلو ورنقوى ومد رأيت أن يمتون الله سبحانه وتعالى nga yejjusa akaseera ke yalagajjaliramu. حديث يا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أقامت ما من ساعة تواري وجسيرة تمر بابن آدم، ما من ساعة تمر بابن آدم تواري وجسيرة تيتكم أنا وآدم لا يذكر الله تعالى فيها، لكن ميسيكو ناتا جكري رامو ناتا رولي زامو ناتا سوتي رامو الله سبحانه وتعالى مچو إلا تحسر عليها يوم القيامة. وقد يكون قاقيدا قشجسا كنا كرين ليلو. هذا الحديث يسانج صحيح الجامع الصغير إنما يايرينكم متانو مرسانفو موابيث. oba tulagajjala kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala oba tukola ki kike twatwalanga kinene era ekyo kike twalowooza nti kyekyebeeyi
ne tukiwa obudde era ne tubeera balagajjavu ne kibanga kye kitutte okufaayo kwaffe okusinga ensonga y'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'okumujjukira. انظر إلى هذا الحديث، حديث يا أبو الدرداء رضي الله عنه قال تات درداء قام الله سيمكو يويه أقامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقام بقوا الله كساسرين من بجبيركو يه يقامت ألا أنبئكم أران قموا يا بسلام batumwe ala unabbiukum mbabireko mbabulireko kikyagalo tubulira khair khalqillah yagati bi khairi a'malikum ala unabbiukum bi khairi a'malikum Allahu almusta'an. Mukola emirimu mutawaana mumenyeka naye mbabuliro mulimu ogusinga emirimu gyammwe obulungi. Yasonga lwaki mbuuzizza kiki ekyo kye twatwalanga kyekyebeeyi kyekyenkizo ne tukiwa amaanyi ne tukifaako guno ne tuguleka ng'ate omubaka sallallahu alaihi wasallam atugamba nti khairu a'malina ala unabbiukum bi khairi a'malikum mbabuulire omulimu ogusinga obulungi okusinga emirimu gyonna egibatwala gye mumenyeka nagyo. teyakoma gutenda kubeera khairul a'mal yagamba nti wa azkaha inda malikikum we kusinga okubeera ogw'ebbeeyi eri mukama wammwe. wa azkaha inda malikikum wa arfaiha fi darajatikum teriyo gwa bbeeyi arfa gusinga kubeera gwa mutindo gwa waggulu gusinga kubeera gwa bbeeyi. wa arfaiha fi darajatikum mu madaala mu kubafuula ab'ebbeeyi mu kubasitula mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ne mubeera babbeeyi. wa arfaiha fi darajatikum amaanyi mugatadde muki yaga nti wa khairin lakum mwana wattu gusinga min infaqi adh-dhahabi wal-waraq gusinga omuntu okubeera omuyitirivu omujjumbize ow'okubeera nti muyitirivu wa kusaddaaka zaabu ne feeza gwe mutalina mwe mumanyi busente. wawula khairin lakum min infaqi adh-dhahabi wal-fidda gwe gusinga omuntu okubeera omuyitirivu w'okusaddaaka kabeere ng'asaddaaka bifaaragana bitya. wa hadha laysa bi'ajab ekyo tekyewuunyisa. abasajja bwe baagenda okwemulugunya ew'omubaka sallallahu alaihi wasallam erya nga beemulugunya ku bayitirivu b'okusaddaaka omubaka yabawa ekisinga okusaddaaka ssente yabawa kino mudhahaba ahlu duthul bil ujur bwe yali abagamba nti mubapeeka abo arshadahum ila dhikrillah yabalungamya eri kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. nasalu llah al-afwa wal-afiya. n'otulaba n'otusaasira lasna min ahli duthur tetuli mu abo Allah bawadde byanfuna balina bugagga. ma namliku wa nahsulu alayhi kyofuna oba kyolina takfi hajataka kimala byetaago byo n'osigala ng'era tebiwedde fa anta miskinun oli mbanaku. kati toli bali mubali abagamba nti wayatasaddaquna bifuduli amwalihim bali abasaddaaka ku ekyo ekiba kisigaddewo oluvannyuma lw'okumala ebyetaago byabwe gwe kyofuna okuna kikumala n'okumala tekikumala.
kati toyina fuduli lmal, toyina kifikawo, wabula ebbanga lyonna oli mu deficit miskinu. kati lasna min almutasaddiqin, tetuli mu abo ba infaqi zahabi walfidda walwaraq, kubanga tetulina. ate wala tajiduna min azakirin, ate nembatendereza Allah ekisinga kirira tetulimu. Faruk wa khairin lakum min infaqi zahabi walwariqi, kino kyagala tubuulirako. وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم. الله أكبر. senga twabimanya era tiyakulembeza gati ala unabbiukum, babuulireko babbireko. yagamba nti kyekisinga n'okubeera ekirungi min an talqaw aduwakum, okusinkana omulabe w'obusiraamu mu battlefield, fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, ne muyisiŋŋanya ebyokulwanyisa, ne mutema be mutemye, nabo ne batema be batemye. yufaddilu hadha min hadha. mbaka alaga kino, wa anna lana biljihad, anna lana biljihad eririddawa. قالوا بلى يا رسول الله، abado ne bagamba nti ye tubuulire owange omubaka wa Allah. omubaka n'abagamba qala dhikrullah, qala dhikrullah. Allahu akbar. omubaka n'agamba nti okujjukira Allah. uzkur rabbak, tendereza Allah, jukira Allah, fumiitiriza ku Allah. jabbeeyi gy'oli, saadatuka yebbeeyiyo kwe kuyitamu ukwo ku nsi ne ku nkomerero. kunu min azakirina allaha kathira. ولذلك لا غرابة. حديث ekitabo ekyangu kyosobola ogisanga mu sahihul jami' ekya Sheikh Nasr, yalaga nti hadisi eyo ntuufu. enamba yayo eri 2629, 2629. hadisi eyo wojja ogisanga. walidhalik, olw'obulungi bwakyo ddala mu butuufu kituufu omubaka sallallahu alayhi wasallam okubeera nga yasabanga Allah mu swalaye nga tagivaamu, okujjako ng'agambye Allah ti Allahumma a'inni ala dhikrika, Allahumma a'inni ala dhikrika. ayi Allah nyambaako ku kyomuwendo ekinene ekyebbeeyi, nyambaako kiŋŋondeze, naye lyoba nyambako biri bisatu naye ekikulembera ala dhikrika. nyambaako Allah okubeera mu abo abayitirivu b'okujjukira, abayitirivu b'okutendereza, abayitirivu b'okusuuta, abayitirivu la yazaalu lisaanaka ratban min dhikirillah, ng'olulimi lwo terutuula wabula buli kaseera luba lwenyeenya mu kamwako min dhikirillah, olw'okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala. oyogera ku Allah lwa bulungi bukirimu. tataajab, onoonya by'osoma ku zikiri ne byoleka ne bikulemerera. hadithi
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا قامت سبق المفردون سبق المفردون bakulembedde sabaka bakulembedde bebasinze bebayiseemu mu bonna abatawaana bano bebayiseemu bebakulembedde sabaka almufarridun waliyo abantu omubaka yabayita bamufarridun qaalu kigambo naawe nga bw'okiwulira ne basahaba n'okumanya kwabwe olwarabu babuuza wa mal mufarriduna ya rasulallah mal mufarriduna ya rasulallah bamufarriduna be baluwa owange omubaka wa allah bogamba nti be bakulembedde be basinze bali maaso tebagobeka sabaka qaal omubaka naga nti azzakiruna allaha kathira wazzakirat abakulembedde abatavuganyizika abatenkanika الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أرامي أبيتبوا وقتين الله سبحانه وتعالى نام تيارا أبيتبوا وقتين الله سبحانه وتعالى تبقوا بك oyinza okubuusabuusa tebagobeka ku hadithi gye tukulemezza ng'omubaka alaga byonna ebyebbeeyi ng'abiraga kubo هذا الحديث رواه الإمام مسلم اجتزات حديث توف حديث يا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبتلكوتي وبفبيباني ومبقى بيريافانا غانيا يا قامت مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت صلى الله عليه وسلم omuntu atendereza allah subhanahu wataala n'omuntu agatendereza allah subhanahu wataala bw'oba oyagala okufuna ekifaananyi ekituufu ku bombiri yagamba nti mathalu lhayi walmayit bafaanaganaku omufuna omulamu amwaatun tuli bafu tulinga bafu laqad aghfalna wallahi tuli balagajjafu era tugwana okufaanagana abafu abalemererwa hatta n'oluvannyuma lw'essola tusobola kugamba nti kantuleko mbeeremu akale naatenderezanga allah oluvannyuma lw'essola onaasun la yujiduuna hatta lidhalika fursa n'ako akaseera abaddwako nako tebakalina الله المستعان ومعلم كاباغانت ولعلي أذكر لك أخي المسلم هنا فائدة واحدة من فوائد الذكر مما ذكره ابن القيم رحمه الله على أن أستكمل لك بعض هذه الفوائد بعد إن شاء الله مع وصيتي لك باقتناء الكتاب المذكور والانتفاع به فهو حقا كتاب عظيم النفع كبير الفائد. فمن فوائد الذكر أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. فقال بانك الشيطان يتويق الشيطان يقول ايه شيطان يتويق ما ترك لنا مجالا tetulekeddeewo ngeri yonna okuggyako ng'etweŋŋangiddemu era ddala nga fiilan nga bwe yagamba nti summa la atiyannahum min bayini aidihim nja kubeŋŋanga nga mbayita mu maaso gaabwe ddala mu butuufu buli we tutunula mu maaso shaitaani weeri wa min khalfihim n'emabega gye tuva kyetukozeeyo nkoko baana
وعن أيمانهم شيطان كسكديو جيت فايو وعن شمائلهم نكوكونو نايو ويغال العصمة من الشيطان omugaso ogumu ku migaso eminene omuntu anaawona okuyiggibwa shaitan ye muntu yeekwata kukuteerereza Allah subhanahu wa ta'ala. Yaro nagenda ku hadith dala kituufu mu suratu Zukhruf aya ya 36 Allah yagatu wa man ya'shu an dhikri arrahman nuqayyid lahu shaytanan fahuwa lahu qarin. Gwe weesambe kino kye twogerako Allah akuzuukuzisize akuteere shaitani akuteere sitaani ekuyigge butaaba. nuqayyidu lahu shaitanan Allah akuteere shaitani omulabe nti fahuwa lahu qarin nga buli wodda waayita. Allah yalaga nti anaawona shaitani gweneesamba ajja kwekwata okujjukira Allah. mu suratu al-A'raf aya ya 2 Allah yaga nti inna alladhina ittaqaw abantu abati Allah subhanahu wa ta'ala idha massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru. shaitani bwebeba yigga ngebasibyako akanyaga obasanga bajjukira Allah subhanahu wa ta'ala fa idha hum mubsirun ogenda okulaba nga alabye kyateekeddwa okukola amagezi nga gakomyewo nga Allah mutaasa. fi lahadha mu kiseera bwojjukirira Allah subhanahu wa ta'ala obwongo ne bukomawo n'ojjukira Allah nga shaitani yabadde kufundiikiriza n'ojjukira Allah oleka kyobadde okole oliko min al-ma'asi. Mkyala yagamba omuddu wakati nga bombirira shaha webayite byasusse ono obwetaavu bumutwala nono obwetaavu bumutwala. falamma tamakkana minha bwe yamala okubeera nga ali mu mbeera esobola okubeera nga amukozesa yamugamba ati naye okakasa ne Allah tatulaba kakasa tuli safe ne Allah tatulaba. nambuza ogambye otya agati bw'oba okakasa nti Allah tulaba la tafukka al-khatam illa bihaqqiha tonkozesa okujjako nga onkozesa mu butuufu. shaitani yabadde amukumbiikiriza naye lamma tazakkara obwongo bwe buzze n'ajjukira ya Allah n'ajjukira Allah okumulaba kwe n'ajjukira ebibonerezo bya Allah tazakkara fa idha hum mubsirun nadda engulu n'alaba ekituufu nagati naye zza gati genda. al-abd mata madda yadahu omuddu bw'agolola omukono gwe n'agugolola ku seefu ya mukamawe ajjamu sente min al-haram mukamawe zaatamuwadde bw'ajjukira Allah bategeera nti Allah yamugaana sente zino zizize obubbi Allah yamugaana n'ajjukira Allah omukono gudda yatawakkaf yeekomako. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. vakujjukira kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwatubeerako okw'olulimi vakujjukira kwa Allah kwatubeeramu mu swala waliwo okujjukira kwa Allah kwatubeeramu mu mbeera za bulijjo. Allah yakutulagira mu suratul Jumu'ah agati fa idha qudiyatis salah فإذا قضيت الصلاة صلاة ويقوى فانتشروا في الأرض بل يوم ساساني لمو سجول ساساني دقينا بل يوم أقل جالز مجازة قولاتي وابتغوا من فضل الله بل يوم جندو يجي جندو نوني مكويتا كنونيامو جندو نونيامو ني الله قالت واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا وكثير جمو زونجرا جمو يجرا
kyabbeeyi obwongo bwammwe okubeera nga buli ku Allah. Kyabbeeyi okubeera nga mukyekinga ebikolwa byammwe n'okukyekinga ebigambo byammwe nga mubikyekinga ne Allah. Kaifa yanzuru Allah ilayya, Allah ndaba atya mu mbeera eno gyerimu. Otegeera nti Allah engeri gyakulabamu si eyo Allah gyayagala n'ogireka. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ayagala okwesiima Allah ateekwa kubanga tamuva ku birowoozo bye. mata stahiyat imra'a, omukyala lwakwatibwa ensonyi Allah we an yaraha okubeera nga amulaba mashiyatan uriyana ng'atambula bwereere. watadhkuru iqaba rabbiha, najjukira okubonereza kwa Allah kwe yalaganyisa omukyala ayita obwereere. tafuluma, tayinza kweyongerayo. tarje, adde emabega n'ayambala ennyambala Allah gy'atanyigira. amma alghafiluna anillah, amma alghafilati anillah, naye abo abateefiirayo ku Allah oba abalabye atya? era abalabanga Allah ahwana nafirina ilayhinna, abalabanga Allah yoyo ne bw'anaakulaba anakola ki? bebeeyongerayo nga tebafuddeeyo. n'omulaba nga olwaleero bw'atyo bwafaanaganye n'ekyo naafaanagana bw'atyo, n'akwata ewiiki, n'akwata omwezi, n'akwata omwaka. nuqayyidu lahu shaytaana, Allah n'amuzuukuzisa shaytaan, fahuwa lahu qarin, bayita bombiriri, buli kanaku amwongerayo. yamudduunahum fil ghayy, amwongerayo mu bubuze. eyali abikula omutwe kati abikula ntumbwe, agenda kulaba nga n'entumbwe tekyamala n'abikula ebisambi, agenda kulaba nga ebisambi tebikyamala n'abikula amabeere, agenda kulaba nga amabeere bagamanyidde n'abikula ekkundi. enkomerero ya byonna abikula mpale. yagala abantu balabe bwereere. yuqayyidu lahu shaytaana watamudduha fil ghayb, bikana kwamwongerayo. أيها الأحبة، ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي ومستدرك الحاكم وغيرهما بإسناد صحيح من حديث الحارث الأشعري، حديث يا صحابي ويتبع الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سبحانه أمر يحيى بن زكريا، الله سبحانه وتعالى يرجل النبي يحيى متبني وزكريا، الله يمغ لكم القرآن قالت يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. الله يمغ والنبي ngachari mwana mtu. na yombaka sallallahu alaihi wasallam atugamba nti Yahya Allah yamulagira ebintu bitano, namulagira an ya'mala biha, namulagira abikolereko, si yekka, wa ya'muru bani Israila an ya'malu biha, namulagira ne banu Israil baberenga bamikolerako. wa innahu kana an yubatti biha, kada an yubatti biha, kabulako katono nasooba mu katono kukubikolerako n'okubiragira banu Israil. faqala lahu Isa, abanjawo nga ate Isa bnu Maryam amusanzeewo, namugaa nti mukulu, inna Allaha amaraka bi 5 kalimati, yokujjanzize naye Katonda yakulagira ebintu 5 lita'mala biha, okubeera nga obikolerako, wa ta'muru bani Israila an ya'malu biha, olagire n'abaana ba Israil babikolereko. fa imma an ta'murahum
either tukkiriza mission yakutumibwa Allah, tukkiriza ekyo Allah kyeyakulagira, wa imma an amurahum, oba si ekyo nze kibagambe okereye netuuka okujja nga obubaka obwo tobutuusanga. Faqala Yahya namugamba nti akhsha in sabaqtani biha an yukhsafa bi au u'azzab, ntya tondetera mutawaana bw'onookulembera okutuusa obubaka buno eri banu Israel, Allah ajja kunkola ekimu ku bibiri, either ajja kummizisa ettaka, oba si ekyo ajja kumbonereza mu mbonereza endala. Fajamaa annas, kyava akuŋŋaanya abantu fi baiti almaqdis, mu muzikiti ogwo muyita ogwe baiti almaqdis. Famtala almasjida, bakuŋŋaana omuzikiti ne gujjula. Waqaadu ala shuraf, ne batuula ne madirisa, buli wonna awasobola okutuulibwa ne batuulayo. Faqaal, kyava bagamba nti inna allaha amarani bi khamsi kalimatin, Allah yandagira ensonga 5 an a'mala bihinna, nzikolereko, wa amurakum an ta'malu bihinna, era mbalagira namwe muzikolereko. N'abalagira byebalagira. Fadhakara amarahum bitawhid wassalati wassiyami wassadaqa, thumma dhakara alkhamisa faqal, n'ayogera ekyokutaano laga nti wa amurukum an tadhkuru llah, wa amurukum an tadhkuru llah. Allah teyandagira nkikolereko nammwe mbalagire mukikolereko, yandagira okubeera nga tubeera abayitirivu b'okujjukira Allah. Kyetwagalamu mugaso ki? Yaga nti fa inna mathala dhalik, ekifaananyi ky'omuntu ajjukira Allah, kamathali rajulin, kifaanaganako ekifaananyi ky'omusajja, kharaja al aduwu fi ithrihi siraan, aliko omulabe ng'ajja amulondoola amugoba ku supid, waweta wakyama ng'omulaba amuli bubi. Hatta idha ata ala hisnin hasin, naye obadde okyadduka n'olaba olukomero olugumu. Fahtaraza nafsahu minhum, najja yeekweka eri emabega w'olukomero olwo olunywevu, omulabe n'abeera nga amuwonye. Yaga nti kadhalika al abdu, baganda bange ekiri mu hadithi eno, yaga nti kadhalika al abdu, bwekityo omuddu bw'afaanagana, la yahrizu nafsahu min ashaitan, talina kisobola mukuuma ku shaitan illa bidhikiri llahi taala. Muganda wange, zino shaitaani eziri ku mativi, zino shayatini eziri ku rediyo, shayatini eziri ku masimu, shayatini eziri mu dduuka w'okolera, shayatini eziri mu makubo wetuyita, shayatini eziri mu takisi mwe mutuula, shayatini buli wakyusa eriiso, shayatini al insi wal jinn. Man yanja لا ينجيكم إلا ذكر الله ولا ينجينا إلا ذكر الله. Badde njogerawo netunuulira Siraaji ono naye ye musajja mukulu, nensaasira abalenzi abato. زين للناس حب الشهوات من النساء. Allah yatutonda ng'obutonde bwaffe bwagala abakyala. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنفتنهم فيه. Allah yawunda ensi
n'agiteeka byagitaddemu alabe kifaanagana kutya. zuyina lana hubbu shahawati min annisa. balezi bato, Allah yatuwundira okwagala abakyala. wa shaytan ne shaytani min aljinni egamba nti la uzayinanna lahum fi dunya, ngenda bba bawundira. Ekinjogeza ku siraaji oyo musajja mukulu, waliwo wetuba tutambuddeko naye ekiro wetumuteeka naye abaana bawala babeera bwereere awo ku lubalaza bwe bati, budde bwakiro bali bwereere, baliyitiridde ani agenda okubakozesa fil haramu. wallahi alladhi la ilaha ghayru, okujjako oyo Allah gwawadde min dhikrihi, okumujjukira naga nti Allah wange yagaana. man yanja naye alhisnu lhasin, alhisnu lhasin, olukomero olugumu, muntu kubeera mu bwongo bwe nga buli kyondi ng'ajjukira Allah. kugana amasimu gammwe osanga nga buli omu alina amwanguyira okumugamba nti amwagala ku ssimu, nga mukyala nkwagala. osanga buli omu alina ku ssimu kuno amwanguyira omugamba nti naye seviiri. hakaza dunia sabiqan, emabega kibadde kizibu, naye wasailu littisal zino man yanja turidu najah, ayagala okuwona muganda wange barakallahu fikum. namba bbiri ng'ogyeko okubeera nti yenna anaawona okulaba nkanyizibwa kwa shayitaani, ng'etuyiga otusuula mu byonoono, olukomero olunywevu, kubeera muyitirivu wa kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala. فمن فوائد الذكر العظيمة أنه يجلب لقلب الذاكر الفرح والسرور والراحة. Sheikh Abdul Razak peji ya 17 yagati migase minene mwe muri okubeera nti okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala kuleetera omutima gwa nannyini kutendereza Allah, gw'omuleetera alfaruha, essanyu, wasurura, n'akamwenyumwenyu, warraha, n'obuweweevu bw'omutima, wayurisu alqalba assukuna wattumanina, wayurisu alqalb السكون والطمأنينة. وبتبينكفو وقلت آية يوم سورة الرعد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومعنى قوله تطمئن القلوب يقات يزول ما فيها من قلق واضطراب. يزول ما نوت تشجع متمقو ما فيها يبدأ مقو من قلق وبيراريكرفو واضطراب نبتلي بتبينكفو، ويكون فيها بدل ذلك الأنس والفرح والراحة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بل سجلت كم قالوا عنك أبا ورم أبا من الله بقت إن الذكرى اقتل الله هو حياة القلب حقيقة،
wa hayatul qalb haqiqatan bwe bulamu bw'omutima obwannama ddala wa huwa qutul qalb yemmere y'omutima wa ruh munagenne emmere yaebintu byakyuka agambye wa qutul qalbi wa ruh emmere y'omutima n'omwoyo kutendereza ani omanye omulembe gwammwe bawe emmere y'amatu n'omutima allah ojammu mugiweeza na mmere ya sheitaani faidha fakadahu labd omuddu bw'aba tali muwajjukira allah subhanahu wataala swara bimanzilati ljismi idha hiila bainahu wa baina qutihi omubiri gunafuwa ne gufaanagana ng'ekimire kino ekitalidde emmere fala hayata lilqalbi haqiqatan illa bidhikiri llah tewali bulamu bwa mutima mu bwennyini bwagwo okuggyako okutendereza allah subhanahu wataala lidhalik olw'ensonga eyo yaqulu sheikhu lislam ibn taimiya adhikiru lilqalbi sheikhu lislam agamba nti okutendereza ku mutima gwo mithlu lmai lisamak kifaanaganako ng'amazzi ku kyennyanja obulamu bw'ekyennyanja kiki mazzi fakaifa yakunu haalu samak idha faraka alma ekyennyanja kibeera kitya nga bakijja mu mazzi omutima gw'omuntu we gubeera nga tegutendereza allah subhanahu wataala min fawaidi dhikr mu migaso gy'okutendereza allah muganda wange wa min fawaidi dhikri labdi lirabbihi annahu yurithuhu dhikra allahi lahu ya rabbi olaba otya nga kabaka yakwogeddeko ninayo musajja wange eyo kiguli kwalidina nga muwenda yeyayogedde buli yenna akeera kumakya kukuleetera mawulire buli kyo kabaka mumanyiganye era buli omu alaba nga kyaki kyabbeeyi leero naabeere pulezidenti ng'ali ku gino eminaaka negya mukwabeera nina musajja wange seviiri abeera kakiri awo amasimu agayinza okukubirwa abamu nga bakwozaayoza abamu nga bazza otuusa ensonga zaabwe gyali abamu nga baga nti bulijjo omusajja mbega tafsiri zonna zibaamu olowooza nti bajja mu ngeri etya bajja mu ngeri emu buli omu abeera n'engeri gyakikola atya gyakirabamu naye min fawaidi dhikr lilabd abaddu abajjukira allah subhanahu wataala mu bye bafuna yurithuhu dhikra allahi lahu allah subhanahu wataala obeera mu abo bayogerako suratu lbaqara aya 15 allah yagamba nti fadhkuruni munjokereko muntendereze naye kiki azkurukum oba gwe obeera ani ti allah yayogeddeku aksamu allah ina wabeera nayoge erinnya lyo neriita mwebyo allah byayogerako man anta fahadha fadlun azimu olaba omubaka bwakakasa ekyo mu hadithi ya abu huraira aganti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbihi bino nabbi yabinyumya dairekiti nti allah bwati bwagambye agamba ki allah yagati man dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi omuntu abeerawo ng'anjogerako wanjukiye yennyini muye dhakartuhu fi nafsi nange mbeerawo ng'anjogooza ku muddu oyo allahu akbar dhakartuhu fi nafsi abakazi baagala kubeera mu ndowooza z'abasajja olunaku ne luuzibanga tondowoozezaako kitegeeza siriwo amakulu gy'oli
la tatamannaw ani ateegomba kubeera mu ebyo Allah byakola atya byabeerako. waman dhakarani fi mala'in tolabwe mbogerako ku Allah wano gati Allah kujukira Allah man dhakarani fi mala'in abanjogererako awoli abantu bakuŋŋaanya abantu 3 5 8 naye nga nanjogerako abange Allah waffe abange Allah waffe nanjogerako fi mala'in. omanyi Allah kyakola dhakartuhu fi mala'in khairin minhum ate nze mwogererako mu lujjudde lw'ebitonde ebyebbeeyi ebisinga ku abo bayogereramu. tadhkuru llaha fi mala ogedde ku Allah n'ojjukira Allah n'omwogererako mu bantu mu kibinja ky'abantu. Allah akwogererako mu kibinja akwogererako mu kibinja. abange omuddu wange Eriyasa nakwogerako awo obulungi, omuddu wange Sulaimaani nakwogerako awo obulungi, naye nakwogerako mu bamalayika. fama azak ng'ofuuka wa kitiibwa ng'ofuuka wa bbeeyi. Allahumma ja'alna min adh-dhakirina laka. Allah tuteeke mu abo abakwogerako. wakati mukululunkanira Allah tubeere mu abo b'oyogerako ng'oboogererako mu bitonde bye ebyebbeeyi. olw'obudde baganda bange هذا الحديث حديث صحيح يسانج من بخاري ومسلم. ومن فوائد الذكر أنه يحط الخطايا ويذهبها. okwogera kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah kufuula ensonga n'akukunkumulako ebyonoono. alasta min almudhnibin ya ukhta ya ukhay muganda wange toli mu abo tewakakasaako bukendeevu toli mubajemera Allah subhanahu wa ta'ala. alladhina yadhkuruna Allah abajjukira Allah subhanahu wa ta'ala yahuttu alkhataya Allah abasangulako n'abakunkumulako ebyonoono byabwe wayudhihibuha n'abibajjaku. wayunajji adh-dhakir min adhabi llah Allah subhanahu wa ta'ala نامتاسا ببنيرزو بيه. ففي المسند عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال حديث يا معاذ بن جبل أقامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي عملا. معاذ بن جبل أقامت النبي أقام صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي تقول عنك يوم أنا آدم عملا مرمقنا أنجى له من عذاب الله. أنجى له kugenda kusinga kumutaasa ku bibonezo bya Allah ebyokunsi n'ebyokunkomerero min dhikri llahi ta'ala. ma amila adamiyun tayina mulimu gwe yali akoze era gwajja kukola adamiyun nga mwana wa Adamu amalan nga mulimu anja lahu nga gwe gugenda okusinga okumutaasa gwe gusinga okumuwonya min adhabillah ku bibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala min dhikri llahi ta'ala kusinga kujjukira Allah. bibere bya dunia bibere by'enkomerero yu'jibuni kinsanyusa tekinneewunyisa embeera ya nabiyullahi Yunus anja lahu min adhabillah leka kulowoleza ku yenkomerero anja lahu min adhabillah hatta fi dunia namunsi fahadha nabiyullahi Yunus tunoolya nabiyullahi Yunus abeera mu mbeera Allah gy'atakkiriza Allah namukwata namuggalira fi batni al-hut akantu ko katusobedde leero
n'amuggalira Allah fi batni al-hut mu lubuto lw'ekyennyanja bi'izzatihi wa qudratihi. abamusuddeyo teri yakakasa nti waliyo omuntu oyo agenze. ne bakwata ne bakusuula mu mayengo wakati mu nnyanja, nolowoozebwayo okubeera nti wawonye. n'atakoma ku ekyo, n'aleeta ekyennyanja nga kinene. bino emabega byali tebitegeerekeka, naye kati bitegeerekeka bulungi. ku masimu gammwe ago mulaba ag'ennyanja, naawe ukokkiriza nti ddala mu lubuto lwakyo omuntu ajyamu. era tebitegeerekeka. muziyita mutya? syaka, endala baziyita khwel, abalala baziyita ani, simanyi. twala tugende. obuusabuusa ati omuntu ajyamu mu lubuto. Allah kyaga nti faltaqamahu lhut wa huwa mulim. olwamusuulayo bwe pa, ekyennyanja bwe pa, ekimubaka. ekyewuunyisa azabun Allah gati walaula annahu kana min almusabbihin watasbih, senga teyali mu bayitirivu bakuleeta tasbih. ne tasbih min zikirillah, kutendereza Allah. وذنون أو يميت ذنون نانيني كنيانجا النون كنيانجا إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. mulabe bwe yasuulamu olusunguyiira mbubaganya okukkiriza kambazeemu bano kanyendeddemu abalala. Allah n'amukwata agenda okulaba nga ali mu kamaso kamukutte. fanada fi dhulumat. Allah teyatuleka kunoonyereza bye yayogera, yatendereza atya Allah. nada fi dhulumat, yakoowoola mu nzikiza essatu. enzikiza y'oguyanja, munda eyo wansi waagwo. obudde oluusi bwa kiro, misikini ali eyo. dhulumatu llayl wa dhulumatu batni lhut, n'enzikizayo bagabye mu lubuto lw'ekyennyanja waliyo ettaala. era wallahi dhulumatun, mu bizikiza. idh nada fi dhulumat, naye nga Allah ataddeeyo naga nti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. yagamba nti la ilaha illa anta, wayaukana Allah teri yasinzibwa eno gyendi yeeyo yewantadde, naye teri yasinzibwa mu butuufu okujjako gwe. subhanaka, otukuzibwa ku buli bukendeevu. subhanaka wayaukana, otukuzibwa ku buli kitende ekirimu obukendeevu. inni kuntu min adh-dhalimin, ndi mu mbeera eno olw'obulyaza amaanya bwange. agati laula annahu kana min almusabbihin, Allah yali asazeewo lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'athun. Allah agati enteekateeka zange zaali nti oyo musibye nga mulamu wakubeerayo paka kiyama nga mulamu, naye ng'ali mu kkomera eryo. naye Allah yawulira okutendereza kwe. Allah n'amuta. edduwa eyo teyakoma ku Yunusi yekka. warubida bil'arai wa huwa, naye ekyewuunyisa Allah subhanahu wa ta'ala wa ambatna alayhi shajaratan min yaqtin. Allah weba kyennyanja we kyamuwanda n'amumezezaawo omuti guyitibwa yaqtin nga guyina ebikoola nga binene, ne bimuwambaatira ne bimubikka mpaka lwanaddako olususu. aye n'amuzaayo gye yadduse. ku mulembe gwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ti omuddu tasaba tatendereza Allah n'atendereza Yasanun mu kusaba kwe okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala mutuukiririza kyaba asabye. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. bannange man dhakarani min fawaid ma amila adamiyyu amalan anja lahu min adhabillah min dhikrillahi ta'ala ومن فوائد الذكر بقى مانجي السعادة كل السعادة في ذكر الله. السعادة في ذكر الله أنه يترتب عليه من العطاء والثواب والفضل ما لا يترتب على غيره من الأعمال. الله إن فير زاوة n'okusasula kwasasula n'obulungi bwawa abatendereza ba Allah tayina ibada gyaweerako bantu mpeera zifaanagana ezo. maa annahu wallahi abigabirako empeera nnene naye ate nga maa annahu aisaru libadat naye nga ate ogisanga oluusi nga nnyangu nnyo. fa inna harakata allisan bazima okunyeenya kw'olulimi kuno okunyeenya kw'olulimi akhafu harakati aljawarih wa aisaruha teri kiyungo kisinga kubeera na bugonvu bwakukola mirimu kyakyo nga lulimi. walau taharraka udwun min alinsani fi lyaumi wallayla بقدر حركة لسانه لشك عليه غاية المشقة. singa waliyo ekiyungo ekikola emirimu ekibeera bize ng'olulimi ekiyungo ekyo singa kyakulemerera dda. بل لا يمكنه ذلك. مع هذا فالأجور المترتبة عليه عظيمة والثواب جزيل. naye bannange nga waddebiri bwebityo naye ng'atempeera Allah subhanahu wa ta'ala zaagabira ku kyo nnene. tunuulira hadithi zino wammanga. hadithi esooka ya Abu Hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal man qaala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamd وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة. من قال ومتو النفس قام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ومتو قام باتيا damu wallahi osanga ghafiru nga la yataharraku lisana damu wahdahu la sharika la omuntu agamba ekigambo ekyo kitewali wasinzibwa mu butuufu okujjako Allah mu byonna ebisinzibwa. wahdahu Allah mu bwomu bwe la sharika lahu tagattibwako kintu kyonna. lahu almulk obuyinza bwonna ku buli nsonga ku buli kitonde kyonna ku buli mbeera yonna. walahu alhamd n'amatendo gonna amajjufu agataliimu bukendeevu bwonna wadde obubi bwonna gonna gage. wa huwa ala kulli shay'in qadir era Allah oyo ku buli nsonga yonna muyinza. n'akyogera fi yawmin mu lunaku pozi lulimu essaawa mmeka yagamba nti 100 marra n'akyogera emirundi 10 kyokka. kanat lahu adla 10 riqabin Allah muwe empeereza okutaaba ddu 10 otendereza Bilal otendereza Abubakar okubeera nga yanunula Bilal
lwaki tonunula babiraali 10 buli kanaku mubitenderezebwa ku Bilal ku Abubakar Siddiq atakahu yamugula ne sente ze nekibeera kya bbeeyi naye omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba ti omuntu yenna bw'atendereza entendereza eyo emirundi 10 mu lunaku lwe Allah amuwa empeereza okuta abaddu 10 wakutiba lahu 100 hasana ekyo kirungi kimu baddu 10 Allah n'amuwandiikako ebirungi 10 ebirala ebirungi ebirala 10 tonnabyetaaga wamuhiyat anhu 100 sayyi'a Allah n'amusimulako ebyonoono 10 mu lunaku lwe wakanat lahu hirzan min ash-shaytan yawmahu dhalik Allah amukuumako shaytaani mu lunaku lwolwo Allah amukuumako shaytaani mu lunaku lwe mwaleetedde okutendereza Allah okufaanaganako bwe kutyo hatta yumsiya Allah amukuumako shaytaani bw'aba yabireese ku makya mpaka lwanawungeeza nga Allah ng'ani akuumye ng'ani amukuumye oyagala kuvuganya bulungi walam yaati ahadun biafdali mimma jaa bihi teriyo baddu abo bwewangala nabo mubasiraamu anaakola mulimu gukusinga nga gwokoze mu lunaku olwo teriyo ajja kubeera nga yakusinga okubeera nga wakoze omulimu omulungi ogusinga gwe mu lunaku olwo teyakoma ku ekyo aga nti illa rajulun amila akthara minhu mpozi anaaleeta giri ajja agamye emirundi meka okujjako anaaleeta 10 okujjako anaaleeta 12 anaaleeta 15 otawaanira ki okubagamba 15 nga naye 10 tebajja gireeta wallahi abantu yajazun balemererwa okuleeta zikiri eno ku sabaha ku subuhi emirundi 10 ne ku magaribi emirundi 10 balemererwa ate obagamba 10 la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir 10 buli lunaku naye waliyo 10 ku makya ne wabeerayo 10 olweggulo wallahi abaddu tebagireeta حديث لنا إلي أبو هريرة ومبكى يقام صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده إلي رد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تقومي أتني قام بيتي من قال سبحان الله وبحمده من قال ماذا متوا قام بيتي tuddemu ekyewuunyisa bwe mbaasoma hadithi zino ekyewuunyisa azikaari zino zonna abantu bazimanyi teriyo atagimanyi ani atamanyi subhanallahi wa bihamdi wallahi teriyo naye ne bw'olyogera obulungi obuzirimu omuddu azireka bwawe ombaka yaga nti man qala subhanallahi wa bihamdi fi yawmin nakyogera mu lunaku 100 marra emirundi emeka emirundi 10 yaga nti huttat khatayahu Allah mukunkumulako ebyonoono bye Allah mukunkumulako ebyonoono bye wa in kanat mithla zabad al-bahr ne bwe bibeera nga bifaanaganako zabad al-bahr ne bibanga bifaanaganako mayengo ga sea ga ocean al-bahr si lake ocean lake buli wasoma hadithi zino
ojja kutegeera okakase nti lan yuazibana Allah ajja kutubonereza yauma alqiyama wahuwa ghairu zalimin lana nga tatulyazamanyiza. wakati mbuyitirivu w'ebyonoono byaffe ayinayo embeera ze yatuteerawo nga ŋŋoovu naye nga Allah atusonyiwa ebyonoono byaffe nazo naye masalakna tetwazikwata tuzirekawo. Ya akhi alkarim, mu lunaku lwo zikiri eno ekyewuunyisa eyinza obutatwala ddakiika 10 fiilan eyinza obutatwala ddakiika 10 subhanallahi wa bihamdihi emirundi kimeka 10 naye ova enasana n'otuuka e Kampala ng'oli mu takisi n'ebyonoono byo n'ova ebwayise n'otuuka e Kampala n'ebyonoono byo ate buli kanaku totya sijja kwogera kakiri naye era wallahi bwotyo bweva e kakiri n'otuuka e Kampala okujjako okulaba abantu ku kkubo naye ng'otudde ku byonoono byo naye ng'okwesipayaringirayo eddakiika 5 ku 7 oleke zikiri eno Allah akusanguleko ebyonoono byo nga biyadik kiri mu mukono gwo. Omuntu n'atuula mu kaduuka ke essaawa ze 12 n'ebyonoono bye omuntu n'avuga ogutakisi n'avuga okuva e Kampala paka kyotera mutukula n'agoonono ge tayinaamu mu budde bwe kufissaamu budde bwa ddakiika 7 kutendereza Allah na zikiri eno emirundi 10 obwekitiibwa Allah amusonyiwe buli kanaku ebyonoono ebyenkanankana obungi bwe bityo. alasna min alghafilin, tetuli mbalagajjavu obudde ke bufaanaganye bwe butyo. ومن فوائد الذكر أنه غراس الجنة. olaba otya nga olinayo akalimiro naga nti tomanya ogenda n'osimbayo ebitooke 10 tomanya naye olaba otya okubeera nga naawe Allah olinayo akalimiro gy'osimba ku miti. غراس الجنة. فالجنة كما جاء في الحديث قيعان وهي طيبة التربة. الجناه اين التكير جيمو عذبة الماء اما سيقايو مالقاينو بوامرفو غراسها امتي جوم الجناه وهو يقول اقسمكم الجناه متي ذكر الله قتل رزا الله. حديث يا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومك يقانت لقيت ليلة أسري بي ونقول الله وياتوالا مقلو نسيك سينكنا أبي إبراهيم تاتوان إبراهيم الخليل فقال نانتي يا محمد وانقب محمد أقرئ أمتك مني السلام أباتوا وملين بقباتوا للسلام وأخبرهم بابولي أن الجنة تمسم الجنة طيبة التربة أين التكان الدونجي عذبة الماء أين مزاق ومررة وأنها قيعان وأن غراسها أيقرأ قسيم بكميت مجنة سبحان الله امتجو مجنة وقام سبحان الله والحمد لله نذكر والحمد لله ولا إله إلا الله ذكر يقام لا إله إلا الله والله أكبر يقاموا بينا. فقال له إبراهيم
إبراهيم يبقى مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة gamba abantu b'omulembe gwe bayitiriza okusimba basimbe ku biti mu jjana. Allahu akbar. Yahya mukkiriza tutuuke ku 3 buno tubumaleyo si bungi. Abdurazak tubumaleyo wano katono. حديث يا أبي الزبير ناجيك جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده جابر يا قامت النبي صلى الله عليه وسلم يا قامة تموتوا قامت سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة ويروشو قيلا الله بقسم بلا ومتين مجنة بقسم بلا ومتين مجنة. ومن فوائد الذكر ياكم مكا ياكو ساتو فائدة ياكو ساتو كاري مهباري. الذكر يكون نورا للذاكر في الدنيا كما تتانغالا اتشومو تاتندرز الله سبحانه وتعالى موسي ونورا له في قبره كيغيرا كوبيرا تتانغالا كمكبري ونورا له في قبره ونورا له في قبره انتندرز نزو الله بيبتانغالا بيو مكبري wafumiitirizaako gye bateeka abantu oba waziikako walowooza nti ekitangaala kyabo kivaawa. Allahu akbar. wanuuran fi qabrihi wanuuran lahu fi maadihi yas'a bayna yadayhi ala sirat. kunaku lw'enkomerero kigenda kubeera kitangaala nga kitambulira mu maaso gaabwe nga bagenda okuyita mu biseera ebizibu nga bwe bagenda okuyita ku sirata. fama stanarat alqulubu walqubur teriyo kitangaala kimulisa mu mitima gy'abantu mu kabuli bimithili dhikirillah nga kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yagamba mu suratu al-an'am aya ya 12 yagati awaman kana maita abafoye yalinga omufu fa ahyaynahu Allah namuwa obulamu waja'alna lahu nuran namuwa ekitangala yamshi bihi fi nnas kyatambulanga kimulisiza mu bantu kama mathaluhu fi dhulumat afanagana kono yali mu kitangala ekyobubuze laisa bi kharijin minha kyatagenda kuvaawo kutukawo nakyo. yagamba rahmatullahi alayhi فالأول هو المؤمن أسوك يمكرزا استنار بالإيمان بالله ويمرسزا نوكو كرزا الله ومحبته نوكو أقل الله ومعرفته نوكو من يكو الله وذكره نوكو بلانتي ولبيريرا تندرزا الله أجوكرا الله omutima gwe tegwawukana na Allah. wal akhar ato wokubiri ali mu kizikiza huwa al-ghafil anillah bebaraga jafuku Allah al-mu'rid an dhikrihi abesuulira yo gwanagamba kukujjukira n'okutendereza n'okufumiitiriza ku Allah wa mahabbatihi n'okwagala Allah. وشأن كل الشأن بنانغو بروجي بنا والفلاح نوكوسم كل الفلاح في النور كل متتانغالا والشفاء والشقاء نوباتي وجي كل الشقاء وباتي وجي وبسيغو كبير وبي في فواته. ولهذا نور يسرونغي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر
yayitirizanga nnyo min suali llahi tabaraka wa taala ng'asaba Allah ng'akimusaba an yaj'alahu fi kulli ذراته الظاهرة والباطنة وأن يجعله محيطا به في جميع جهاته وأن يجعل ذاته وجملته نورا. فقد أخرج مسلم حديث يا مسلم وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نقاتبون يقسبق النبي صلى الله عليه وسلم يتلوه كان في دعائه يتبع النبي قالت اللهم اجعل في قلبي نورا اللهم اجعل في قلبي نورا أي الله تيكم تفوة تيانغو ممتما قوانجي تتانغالا وفي بصري نورا ناما سوغانجي تيكم تتانغالا وفي سمعي نورا ناما توغانجي تيكم تتانغالا وعن يميني نورا كديو وانجي تيكا تتانغالا وعن يساري نورا كديو وانجي تيكا تتانغالا وفوقي نورا وقلون تيكا تتانغالا وتحتي نورا نواسي وانجتك ويتتانغالا وأمامي نورا الله ما سوغانجي ترى يتتانغالا وخلفي نورا نما بقى وانجتك يتتانغالا وعظم لي نورا الله نتي تتانغالي تدلي. فالذكر يا أخي الكريم وكجك يا الله نوكو تندرس الله nokumwogerako nokumulowoozaako nokumufumintirizaako nuurun lilqalb kyekitangaala ky'omutima liqalbi zakir ekyomuntu atendereza Allah wa wajihihi wa a'daihi n'ebyewungo bye byonna bibeerako ekitangaala wa nuurun lahu fi duniya kyekitangaala kye mu duniya ye wa fi lbarzakhi ne mukabbuli ye wa fi lqiyama ne ku nkomerero ye. wa min fawaidi dhikr esembayo من فوائد الذكر أنه يوجب صلاة الله وملائكته على الذاكر ومتواتين رزا الله أجكر الله أروزك الله أفميترزك الله أروزك الله مبياغيندو كولا نبياغيندو كوليكا kimuleetera Allah okubeera nga amwogerako n'amusaako okusaasira kwe n'abeera nga ne bamalayika bamusabira. قال صلى الله عليه وسلم الله يقام يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته هو الذي يصلي عليكم وملائكته الله بساكو كساسلا كوي نبا ملائكة نبا بسبيلا نبا ملائكة نبا بسبيلا إذا ججسنا من سورة الأحزاب نغا بتنابي دابا njagala kubasaba insha Allah tufuneyo olwokubiri olujja olukola lutya olujja insha Allah tuluweeyo twongere okutunuulira ku fawaidu dhikr oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala n'atugasa nazo kuba zinnemeredde okumalayo. subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayidina Muhammad وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.